Omwana yafudde atya Seta Hayi mutta abaana musadasa abaana bonna mubamazeewo Seta High School mukono mutta abaana b'abantu Samba abadde munnaabwe jo bategeezezza nti badde bateeka namukwera surprise birthday next week era nti Nsamba tujja kujjukira olw'ebirungi ebyo byonna byokoze. We are deeply saddened to learn the passing of Nsamba Kevin, our beloved senior 6 student. His absence will be profoundly felt by the entire school community. On behalf of board of governors, State High Schools, the staff. Omwana wange tasobola kusula mu mazzi n'akeera ku machanga ali mu nnomo nga tazimbye tamize takoze eki bwe kiruma oba bwe kirumye nga nkyogera kole ki tetujja kusirika nga tulina okunyolwa ng'abazadde eri abaana baffe. Nze manyi nti omuntu bw'agwa mu mazzi nina ebintu bibiri. Manyi nti omuntu bw'agwa mu mazzi omwana oyo oba omuntu enaavaayo azimbye naddala yasuzeemu. Nina ebibuuzo n'omutima gwange. Kubanga waliwo ekiyinza okujja ne bateekawo ono muzadde munnammwe aweeyo ebigambo. Chaplain ansonyiwe naye aweeyo ki ekigambo. Naye ng'abantu tusigaze ebibuuzo ku mutima. Omwana ono bw'amala okugenda mu ttaka bw'abaawo ensobi eyakoledde ku mwana waffe abagikoze bagenda gamba kyawedde yaziikiddwa. Mazima bannansi njagala okubabuuza ddala mugenda kutunula ng'omusajja Kirisito mu muyingo awongerera abaana bammwe mu masana muge mu byokoola buli mwaka bibatwaleko munnayuganda omwana omuto gwe mwamuwa nga nammwe mutunudde naye muyingo obala ki ofa ki muyingo ensi kikyetakuwadde. Bannaye munsaasire nze mpulira ennaku ng'abaana abato ng'omwana ono Kevin Nsamba owa siniya ey'omukaaga omwana asomye abadde asoma sciences PCM/IT ku ssomero lya Muyingo asomedde mu ssomero kuva siniya 1 mpaka siniya ey'omukaaga myaka 6 ali mu mikono gya Muyingo n'amala n'afa mu bintu eby'ekisiru mbu omwana yafiiridde mu swimming pool. Omwana omukulu myaka 21 mbu yabuuse n'agwa mu swimming pool n'afa. Naye bannange mutuleke Muyingo Kirisito mu Muyingo mugenda kukomawo okusaddaaka bannansi mugenda kukomawa temugenda kuba na kkomo ku kusaddaaka abaana baggwanga nga mulaba olw'okuba mmwe muli babuyinza. Omwana eyafiiridde ku Seta High School ddala kiki ekituufu ekyamusse? Omwana ono eyafudde bamuyita Nsamba Kevin era ng'abadde asoma kiraasi eya senior 6. Katungulu mbeera nkusazeeko reports eziri mu kuyingirawo ziraga nti ab'essomero baakubira abazadde b'omwana ne bamugamba omwana wamwe Nsamba Kevin abuze ku ssomero tumunoonya tetumulaba. Enkeera ab'essomero ne baddamu ne bakubira abazadde ne babagamba omwana wamwe tumuzudde. Abazadde ne basanyuka. Naye mufu ate yafudde atya? Omulambo tugusanze mu swimming pool ey'essomero. Question mark ziri awo. Era wenjogerera n'essaawa eno omulambo gw'omwana ono gutuusiddwa mu maka g'abazadde be. Naye ne ku ssomero ku Seta kyakutte dda mpulidde nti nayo waliyo okwegugunga abaana bali mu kwekalakaasaamu. Kyekyasse munnaffe ekituufu. N'abaana bo ng'abaana
batankana ekyasse mwizi munnaabwe. Seta High School efuuse kattiro. Era oba oli ng'oli muzadde ng'olinayo omwana mu birabe bigenda mu maaso, enfa ya Kevin yiino eriko question mark, ate nga si ye mwana asoose okufiira ku Seta High e Mukono. Amawulire agakagwawo, Seta High School evuddeyo neeyisa an official statement concerning the death of Kevin Nsamba, a senior 6 student at Seta High School. Kati yo Seta High School egamba nti ono Kevin Nsamba y'omu kwabo ba students abagenda okuwuga mu pool y'essomero without an authorization or without permission from the office. Mbu Kevin Nsamba ne banne bagenda okuwuga mu swimming pool y'essomero naye nga tebakkiriziddwa. Era mbu essomero lyagenda okumanya kono incident oba ekyali kituse kono student during a roll call. That's when they found out nti waliwo student omu eyali afudde. Naye Seta High School evudde nesindika condolences oba okusaasira eri family members ne ba student banne. Naye ate waliwo abantu abamu abavuddeyo ne bakubiriza government especially through Ministry of Education banoonyereze nnyo ku lino essomero kubanga mabega kaaweera waliwo omwana yafiirayo era mu bintu ebitategeerekeka yafiirwa mu ddoomo. Ebyaddala omuvubuka gulaba waggulu awo yafudde kitalo nnyini ddala ye yafiiridde ku Seta High Mukono. Omuvubuka oyo yabadde mu senior 6. Enfa ye Seta High yatugambye badde etya nti abavubuka abo baadde bava okusamba akapiira, abavubuka abo ne bagenda mu swimming pool bawuge nga tewali yadde nga tebakkiriza like nga teba essomero teribakkiriza ne bagenda mu swimming pool bawuge. Bwe babadde bawuga oyo omuvubuka oyo yagudde mu mazzi naye nga tamanyi kuwuga, ndowooza ng'alinga nze. Kati ye n'afiira mu mazzi, banne bwe bavuddemu ne bagenda. Kati essomero lyadde likola leero koolo kwe kuzuula nti abaana tebakola ki, tebawera. Kwe kuddamu ate onnoonya omuvubuka oyo. Omuvubuka oyo ndowooza kwe kumusanga mu mazzi. Wabula we tulina question mark wali ewantu wamu essomero lya Seta High School. Abaana bano be yagudde nabo mu swimming pool eyo nabo we bazze tebareportinze nti munnaffe afiiridde mu swimming pool oba tewali yategedde. Kubanga abaana abo ba senior 6 bakulu, of which omwana oyo mukulu n'abaana ne be yabadde nabo banne ba senior 6 bakulu, at least kwandibadde ka reporting nti munnaffe agudde mu swimming pool afudde oba tebaategedde. Awo tulina question mark. Naye ng'omwana oyo ye yafudde n'okuziikibwa kwe nkakasa kwoleka kwawedde yesterday ku mawulire g'enfuna naye nga ge mawulire ge tulinawo. So twagala tukonfaminga mu kaawo katono Seta High jalaba tugiza mpeera gangu Makindye Ssaabagabo abeesimbyewo Makindye Ssaabagabo sinnabategeera.